myaka ng'etaano ye bwe babadde bamanyi. We don't care. Ffe twagala oba bagimazemu mu kooti kasitaba nga Ssuuna ali ku property ye. Guno omusango nawo mwagala ali mu nnyumba ye buli awulira nti naye guno omusango gagenda mu sipiidi. Omuntu ayinza kubanga apanze. Ssuuna Ben tayinza kubanga apangisa ng'ate yagula ettaka n'ateekako ennyumba. Seba akayaye kanyekeba. Kati ne bawoza ne bye bawoza byogamba ebyo biyinza otwala emyaka emeka nga yali mu makage. Omukazi yali eri yeebase. Mulekerawo okutya ennyo, abantu mulekerawo okutya ennyo okulwana oba to stand up for yourselves. Olw'okuba namba yataddewo embeera biyinza okulwa ennyo mu kooti birweyo kasitaba ng'ali mu nnyumba ye. Era ffe kyetwagala kubanga eri lifted. Ssuuna Ben agende mu nnyumba ye kubanga forensics zaafulumye nga Nambwayo kwe yasinziira okufuna injunction. Akapapula ke simanya bu receipt nga bonna buli forged. Nga byonna biri forged kanda boko wano mu simu yange nina n'ebifaananyi. Ng'ebintu byonna biri forged. Nambwayo agende wakojja bamusanyusa. Nnyumba ye. Amuwe ku nnyumba. Nze kankubuulire kati kino kankikugambe nkigambe n'Abannayuganda. Ekifo mu Uganda yonna ewakyasinze okubeera solidarity in terms of boycott ye Masaka district and Masaka city. Oba Greater Masaka region. Abantu be Masaka nga bakukubye boycott. Ne munna Masaka ali e Kampala, ne munna Masaka ali e Bweru, ne munna Masaka ali mu Bulirya, ne munna Masaka omuto n'ali ku ssomero bonna bakuboycottinga. Kamoga property abantu be Masaka bwe banakubako boycott. Ne bakuzira ne bateekawo ne beekunga nti bakuzire. Ne beekunga nti bakuboycotting. Oyinza okutwala over 2 decades. Okubaza oba n'obutabaza completely and it could be your downfall. Sitegeera lwaki bw'oba ogamba nti ddala simanyi oli wa property oludde mu nsonga z'okugula ettaka and whatever and kuguza bantu mataka. Sitegeera lwaki tolinaamu ka sort of sensitivity ku kintu kino wate kisobola kutwala in terms of business. Kubanga omuntu olwaleero ng'ava Masaka ebintu bya Ssuuna Ben buli gurupu y'e Masaka ebirina buli WhatsApp platform ez'abali ebweru ez'abali e Uganda abalina mu family groups abalina ki and their men. Oyinza okutwala abantu ng'abanafu naye numbers bazirina. Bajja kuboycottinga Kamoga. Ne ku mikolo ajja kuba atudde ku mikolo. Sisuubira nti osobola okuvisit Buganda nga Greater Masaka region, the biggest region in Buganda, si target audience yo. Era bw'aba abadde takimanyi Greater Masaka region ye region esinga obunene in Buganda. Ye region yokka ng'eweza districts 10 nga Emo City nga one of those 10 territories, Emo City. So what you boycotting, and I'm telling you they will boycott Kamoga. Chine chintu oba yagala oba tayagala agenda kukakkana nga ye yafiiriddwa okusinga Ssuuna. Agenda kufiirwa nnyo. Kamoga agenda kufiirwa asinga emirundi 10 ku Samona. Wakitege ze kugambye nti Walukagga bwe yakaaba oge yali atuuka mutuusi mpiki abantu ne bamugakomyawo ssente za ebyo ebizigo tetukyabibuza. In like 5 days it had spiraled nga boycott weri ku Samona and today is history. Sikubira nyo sikyamanyi bimukwatako naye nze mmanyi in terms of the Greater Masaka market tali. So sitegeera lwaki omuntu amanyi boycotts kisobola ate olaba boycott zikola kuba Louis Vuitton ba Versace naye kimanyi nti abantu n'owulira nti bamu boycottinze mu America sales zigudde zigenze ne bavayo ne bakola ne crisis management ne bagiteeka mu pitiri international brands. Omuntu nalayika ayagala okutwala ebintu ebyo n'akwatamu n'amwayo okuntebe road. We Justin. Abantu basobola okukolako boycott ne ku costing just because oyagala kubba muntu omu Ssuuna Ben. Ssuuna Ben is a good member of our community. Mu Masaka city. Asale ku lujja lwe abantu bonna bavayo bakaba mu
asale ku lujja lwe aweeko Nambwa ayo Ssuuna Ben amulekere poloti ye w'omu kye kiyinza omuyamba kyokka. Nze omutima guŋŋamba. Omutima guŋŋamba. Agoberera n'amekalimba boycott girinde. Omutima guŋŋamba ono omusajja yali ayagala otwala premise eyo. Oli baakozesa mukozesa erinnya lye. Kyekyabayingizisa ennyumba ng'ebintu ebyo byakatane. Ennyumba teriimu nzigi teriimu madinisa omukazi n'edduka agiyingire. Byonna bisoboka nga Nambwayo is just a front nga bakozesa okwagala okubba ettaka lya Ssuuna Ben olwokuba kati olwedde liriko n'akalimba. Naye nga kintu kya nnaku nnyo okulaba nti abavubuka bangi abali mu industry ya entertainment bangi si bayimbi si ba DJ basente badigiddamu ndigide kuwasa bakazi kuzoonoona naye omuvubuka DJ bagulanga tto bagenda bweru entertainer n'agamba nti yeka yeezimbiremu ennyumba ddala ne mumutuusa ku kukaabira ku ntaana ya maama we ne mumutuusa ku ekyo ne mumumalako eddembe lye ery'obwebange ate bw'akaaba ne mumugamba nti mumutwala mu kkooti lwaki yakaabidde ku ntaana ya maama we. Kati yalikaabye agamba nti ani yamubu era yalina kwogera baamubu. Kati yaligambye ani? Yaligambye bakungubazi yalirobye yaani ewa maama. So nze ebyange Ssuuna Ben mugumya. Ssuuna Ben nkugumya emirundi 100, emirundi 1000, emirundi 1000, emirundi kakadde. Bannamasaka bonna ne banna Greater Masaka tuli wamu naawe, tuli wamu ne Ssuuna Ben. Oba kukozesa boycott ku Kamoga oba solidarity yenkana ki tujja gikola. Tuyinza okuba nga abantu abasinga tebalina maanyi ganaddamu kusika naye emiguwa kukola ki kubaako oba kiki kyonna kye bamukola naye nga boycott yajja giwulira. Ne ku taxi zaffe zonna ze petroni wa Taxi Drivers Association wano mu Greater Masaka. Naye Kamoga akole ekintu kyawe. Osobola kwata taxi zaffe zonna ntuziteekako mu message e boycotting Kamoga property. Kamoga akwate Masaka evume evugira ku luguudo lwa Masaka yonna eriko boycott Kamoga yabba Ssuuna. Kamoga ayita abaana bano babiri Nambwa yabeeko wabula teyeeterezesa. Because tewali nsonga yonna lwaki okwata omuntu n'omukaabya amaziga. Ekintu ekyasinga okunnoma kwe kuba nti bulijjo amulaba Kamoga nti Ssuuna alaaja. Bulijjo amulaba. Naye bwe yakaabira ku ntaana ya maama we lwe yajjukira mbu simanyi omunsi w'owinga. Okabira ku ntaana ya maama we yali ayagala akola ati. Era wo yalina okumenyeka because he felt the weight of the world. Maama wa mugenzeeko, maama w'omwana oyo teyalwala. Maama wa Ssuuna teyalwala. Yali aseka leero enkya mutwe kumuluma ekiro kufa. Tutwaliyo ku nnyimbe tubeere na Masaka tubigoberera buli kimu twakimanya bakyogera. So omwana oyo oba omukulu oyo oba omusajja oyo Ssuuna yali in the middle of shock. Ali wakati mu kuviibwako omuntu asinga omugaso mu bulamu bwe. Ebya Nambwa nga bikyagenda mu maaso eby'okumubbira ettaka. Mu kuba emotion n'atulikira ku ntaana. Ate n'ongamba mbu gwe Kamoga ate omuwandiikira omusuuyi. Kudiru ki? N'olwekyo ndaba tekijja onambuulira omanyi nze predicting ebintu. Onambuulira naye nze ndaba gye kigenda okuwunzikira. Bwana simanyi ani Kamoga. Olabye okifuwa ng'okizza munda. Kuba abantu baffe ab'omu Masaka Haji Kamoga
ensonga yonna lwowulira ng'etabuse ekyalo kyennyini Kamuga kwabeera ogenda omubuuza abantu bameka bamutwala mu kooti olw'ettaka ery'ekikumpanya lyabawa ku ttaka lyakwennyini ku kyalo kwabeera ne kyemaani w'ekyalo ekyo kwabeera Kamuga takyayinza kusayininga ku kintu kyonna nti omuntu atunda ttaka oba Kamuga alimuguza kubanga emisango mingi is an overflow a floodgate nga misango giri against Kamuga. So kiki ekikulowoozesa nti wakati mu byonna ate toyogerwako? Why would you think nti Ssuuna atakkirizibwa kukaaba n'akwogeraku? Oba akuyisa omubbi nga ye bwe yakaaba n'akaabira mama we naawe vaayi olage nti tuli mu kifo ky'okutiisatiisa mu bitima kooti. Ssuuna atajja kujja mu kooti za Kamuga eza simanya suuyingi simanya biki tajja kujja tujja kujja ffe bannamasaka tujja kujja ffe bajjo akolenso byamutwala eyajja kakasa tujja kujja n'ebinyanyanyanya n'emiti gyonna Maama Nabbanja Prime Minister wa binyanyanyanya nze sibitegera kiwanvu naye abantu bange bonna babyagala era sera kola nkuŋŋaana oba kiki oba biki ne simupangisa Ssuuna Bbeene kubanga abantu binyanyanyanya babyagala abantu bangi nnyo Hajjati Farida Kibuga baani bonna bamusitula ne bamutwala yonna gye bava Ssuuna Bbeene yali yafuna chance ng'abantu abo bonna abamu baawulira ku nsonga za Ssuuna ne bataziteeka kankunyumizeemu abantu abalinamu ku maanyi mu society batandise okuteeka obuwongo ku nsonga za Ssuuna ng'amaze kukaabira ku ntaana ya maama we ate ono n'amugamba kwagenda musuuwinga awo okunyigiriza okutuufu Ssuuna Bbeene yategese ebinyanyanyanya ennaasi jamu yakutte okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 6 oba 7 ogw'ekiro ng'okuva Nansana mu Lubigi okutuuka Nansana ku Yesu Amala kikwetaagisa essaawa 4 ku 5 lwa Ssuuna. Ale Kamoga ky'ataabala teyamanya nti wano mu Uganda yonna omuntu asinga command kye tuyita command nti alina abawagizi be bw'abalagira bawulira. Mu Uganda tulina abantu balinga 3. Chameleon yavaawo kuba akaddiye kati tulina Ssuuna Bbeene omuntu asinga command mu Uganda wano mu bantu ba entertainer abasinga command ye Ssuuna Bbeene. Owokubiri yali badde Bobi Wine naye tumuteekamu ekiri political tikali yali political yetujja mubala nnyo. Kati Kamoga bino byonna lwakuba nti Kamoga yasoma obwalo yasimanyi babumuyamba ki ekyo nkyakyebuuza nnyo. Omuntu a lawyer is always bangamba mbu lawyer mbize counsel yabusomerawo bwalo simanyi ne bangamba lawyer baloya be Makerere baba beeyantula ne ku kaadi akuteerako nti LLB brackets n'ateekawo honors mu kati yasomera Kamoga yali badde kino ekintu akirabira wala gye kiraga guild president ani yali guild president mu kiseera mwe yasomera abantu naye beetuuma ebintu abaana baagi Kamoga mugambe akole ekisoboka ensonga zino ziggwe kuba gye bulaga emmere egenda bula nze mbabuulira nze nyina omugagga gwe mmanyi asulawo akwate ekyapa kya Ssuuna akimuwe bamuleke abeere mu nnyumba ye ebyo ebya injunction bigenda kuvaawo era ekyo kankikakase buli agoberera ensonga za Ssuuna na buli muwagizi kubanga injunction kwe basinziira okugiwa byali birisiiti bya Nambwayo ate forensics bazudde nti ate risiiti zaali forgery. It was just forgery. Bintu byonna nga bagenze eri ne babiforginga. These were just forged documents. Naye ate bakimanye nti wakati mu forgery waabwe oyo bayinza okufanya okunyigiriza Ssuuna n'otuuka n'okuforginga ebipapula. Naye munnaye waliwo emisango egikwatagana ne forgery. Uttering false documents, fraud, forgery, even financial fraud. Kubanga bw'oba oli mu kuforginga receipt eraga nti wawaayo ssente nga tewaziwaayo, it's even partially financial fraud. Besides being fraud mu by'empapula, but you are also engaging in financial fraud.
So omuntu ayina okwebuulirira. Waliwo ewantu ewatuuka nga n'abakubuuliridde ne baba bangi nga naawe olina okwebuulirira. Kamoga alina kwebuulirira, bw'ateebuulirira ebiddako agenda fiirwa nnyo.